kufainoza neimbila byange era basaba mumpobu wagizimwe abampagila mwena olwalelo kyensaba mukama onyambo nkwatireko nawe wano mpitewo mpangule era nonolomukaga numbe. Yes, ladies and gentlemen, your success. Asabye Katonda abeere naye wano awaddirira wana mulensi Mammy's Baby etamulinze n'awanika. Mammy's Baby ono okuva ekakiryeyo sababu wagizibwa mwe musindike ku meseji bambi munsasire mwena abawagizi bangeyo musindikire ku meseji komewo kulwomukaga tumide konsuga situgenda mukutu success mwami wange kululona nsonyi wange ndakuyolera nyazala bwatanveeko. Yes, Linda. Mammy's Baby. abatonzi bakabozi mujjo ngenda tonga yakubona ngenza omukubetunda netugende wa success. Okay. Kano kayimbye nkajja ku mutima azala watatu oba watima gatoswala atatu omuvuma Chimala netugende wa Mammy's Baby. abafumba mugamba mutya alina amaka agayugomandesa eddagala Otyo netugende wa success. asooka nanyiga kadati ng'asaba okuyingira nno nange ne mugamba kamu awo nga ntaddewo girisi. Netugende wa Mammy's Baby. wamma maama asaana essaala abenga awangala. Okay. nga motoka ku mabbali nga yenyeenya nnyo okukamala kyenava nsembera ndaba ekirimu sangamu Eva ne Adamu nga bali mu lusuku ebibala bannoga. Ate ebibala byavaawa mu motoka. Mwalimu bali bava mu supermarket. Yanuki. Okijjukira bwe kyaliwo kosula. Omuyimbi omu ku banene bwe yasi. abasiraamu mumbuulire muli ayidi okukamala idi erifiti lije musooka idi aduwa ne musala ebisolo abasira Eganye nezikira. fere tugende maaso. Wano tuwali kudda mabega. Tugenze mu kyebayita classical. 4 days to go. mujiremwe mumpe ku bugalo mbakubire kana katuni jagala kano nako mukanyumirwe era mukagatte ku nnyimba zange bwe twalinga mu kyalo omwezi lulinga gwaka twazannyanga n'obbakakebe wamu n'emyesejja edda naye ebyo byonna bifumwa bufumwa emizannyo egyo gyavaawo kati abaana bazannya mundu gemu kalatina kulaba TV jagala mbuuza ekibuuzo ku mizannyo giri egyedda n'egyaleero giriwo egisinga okubuza abaana baffe kakebe oyo mukyawa abaana lumu tebadda obakubira akagoba n'obalinda ne bamalayo essaawa nnamba bye bakola eyo mu bisiko tebibeera nabyo birungi nabwe bazanya bedduga zaabo bonna ngoye zaabwe ebyaleero byo birungi abaana babeera simati katuni soopu firimu byonna bibasanga awo mu nju naye ekibi bye baalaba ebyo bayigamu nab'ebikyamu obukaba busanga ku masimu kompyuta naddala ku intaneti kati kambuuza ekibuuzo ku mizannyo giri egyedda n'egyaleero giriwo egisinga okubuza abaana baffe. Twaza
tuzanyanga ku Sonko ne tuzanyanga ku Tebo ng'ensimbi toteekamu yadde ennusu ey'olwataano ebyaleero bye bizibu esente otekamu nnyingi ne kaddala obuddala tetukyasobola kukaluka mu byayi byaffe olina okugula obumotoka omale ogula obumundu olina okugula obumotoka omale ogula obumundu osasula TV masanyalaze omwana amalayo noneke eddalu liwalinga obaawo ng'abaana bazannyo balaba naye kati obeera ku mulimu ne bazanye kabye baagala byonna awo wembuliza ekibuuzo Yes, final, ladies and gentlemen. okuba omukazi kirungi buli kirungi kiri ku mukazi okuba omukazi kirungi buli kirungi kiri ku mukazi nange leero kansalewo okubeera omukazi nyakuguma mbeera omukyala nga nte ndi mwami mugambe nti no era ndi musajja yennyini nyakuguma mbeera omukyala nga wadde ate ndi mwami temugamba nti mbalimba ndi musajja yennyini jangu okwate ku kawuwo amabeere nagakiwani bigoye byokka byensonseko omwomu kalega kange jangu okwate mu kalega ebirungi nabyo biwani bigoye byokka byensonseko omwomu kalega kange akabina nakosi kange nakagula eri mufeko nkambadde wembadde nzije n'oku rediyo yange nyakuguma mbeera omukyala nga wadde ate ndi mwami temugamba nti mbalimba ndi musajja yennyini nyakuguma mbeera omukyala nga wadde ate ndi mwami temugamba nti mbalimba ndi musajja yennyini akiwivu nakyo si kyange nakironze wali kalere nenjisirako bwenjijjako olaba musajja yennyini eno wivu nayo si yange nagironze wali kalere nenjisirako bwomojjako olaba musajja yennyini eno figa nayo si yange nagyewoze ku badi bulaka nagira wano nagisaba nsigala sirina bwendi abatunzi bakabozi mujengenda ntonga yakuba nange ez'omukuba etunda nina obuzibu bwempitamu nga neeramula mwanguwe munkabireko obanga kirineeyo ebintu mu ggwanga bw'oba obalamu ebisinga byalinnya kife tetwetumbula polide ennaku nga mwanja namuza ku kintu ekiwooma kino tinnonenamu ebbiri sikyagula ki bw'oba obalamu poza omulengo gwamu gaatoolyabakawa kyebuuze mbayita mu lukuŋŋaana tuteesezeewamu kiki ekinaatuyamba waliwo kasitoma ajja okugula ng'akyuma okukamala ng'embwebe evunzi nakwatirira wenna omubiri ne ku kaalo kesinga abeeyo mukeetebere akuba sitiiki bw'ova evundu olw'okubanga oyagala ssente ennyindo n'onyigiriza bamalaya bannange mwenna abaliwo nsaba twegula edinge buli omu mu kiti kye gwalina figayo ng'atoonyirira bannyinamu ebbiri babeeko batufiiriza waliwo kasitoma nze yanyiiza yajja yeesima nti nze ngero ow'ensimbi nemwesooka ng'akyali wala ti akonsanze eyidde ziri erizakonyedda nemukwasa akasobola okuzola wabula ekyammala amaanyi gayi yali mwavu nemusaba etaano mulaga ebyalo kyeyava bulunguta nambuno ninamu ebbiri nenyiga nnyo yalaba ngenda mukwegayirira okunja ebbiri n'azigatta nezifuukanya netuuka obuliri engeri gyannali nnyiize ku luzzi nesigenda nankabirira mulaga omwala kyenava muboggolera atuuke gye tugenda ku nkumi zennya zitiikwalajanira
timutalamu obuyimba genda obusabe ennyo nja kuva mu mbeera njombe buyombi abatugula alayisiramwe musukoli okweyonya nosanga ng'era nyirira ebirungo byenkozesa ebbeeyi ya buseera sabuni wakawowo woba ojja enki oyitayo n'olamudaawo nno n'ozikiriza bwe banje yannyimba ng'atonjerega olina okwongeramu ssente ennyimba n'ekukesa kajja wano mugambe bw'agaana omugambako nga tweyoola mwami wange ku kino onsonyiwa ngenda kuyolera nyazaala watanveeko maama woyo ntuusiza omutamwa olwo olugezigezi mukwano olwalese wano wanajja n'akatebe ne yeetuuzaawo buno gaabula nti amatooka omutalinva bw'abanga tali amukenafu n'anaani oba taddala kiyanja kya nkoko mu maka muno amanyi n'oluusi okusaba ssente zaatapakasiza mwami mukole ntyanze n'ekyobutazaala maama kyesibako nnyo bunatwaleko mu masabo nga ndi mulokole eddala kiki mwami wange obusungu bunnuma era mwami wange kolisanga tayodde olindaba oluyira ke lwashe lunondedde nembazi kale mukyalo kyano sibisa kimanyi ng'olumwanyo naye lwakuba oyo ye maama singa seyasano fuluma nasobola okumanya mu maka kimwe yali afuga kubagana gange yenzalamula nina n'ennaku nnyingi okunnemesa nzuzaala mu mukazi gwe mbanjagala namakule yasooka yamuloga ekigalanga kimanyi naawe era yakuloga sembera wano nkulereko ddiye wange toniga nnyo katonda likuwa omwana shirikawo bwebwi wanje mulowooza mukola ki obwedda mwelele jjanga mbalaba mwana wange gwe nkusaba onnyambe oyawula akuzaala n'atakuzaala mukazi wayo yasaana okimanya ti ndi maama weeranga nsaana owulirwa saana okulya obulungi wano naddala enkoko maanyi ga mugongo ulira leero nze pasita nzize nga nsitudde n'ebbafu wamu n'ekyangwe nga nkusaba tusabire omuzimu guno ogw'obutanaaba kuba mpola gukuze pasita tusabe mpulira amanyi g'okunaaba olwaleero nvaawo nga nnaabye pasita amazzi bagaleete pasita nsooke kweyambula ngoye yes netugenda mpozi wa Soul Tape nabeera mpozi nga takikwatamu mbuuza ku Mariam Kaiso gambo te UK kale tugende jembudde nasaze ensalo jennasalako nali Kenya kati mbudde bujuuko okujja wano kooka soose yempije nnyingiza mu Wakiso neye Wakiso nensuula mu site kati kambasabe mwenna Bannayuganda bwe kiba kiwedde kubanga tekinnaggwa katozuuguse emitwe nga tuyise mu kooka tugende okay bwate mwana mulenzi mpozi ate Soul Tape bwakitandise bwatyo netugamba nti kakati tugenda mu katundu mpozi ate nnyo obwavu n'endowooza abayimbi bafuna nnyo ensimbi kangende ennyimbe tugende wansigo bbiri namubuuza kooka bebere n'okooka nakuba antemu yayuza amasuuka n'omufaliso netuddeewa Soul Tape Soul Tape senga senga wampa nnyo emmere
nenzikuta okufa. Netudde wansigo bbiri. Ne ziyingizawo Mr. Wambizi atunke yasitusa nasanja kogatta ekibiriiti n'ekiso omulamuzi n'amubuuza tebyo byoleese yasonze kukayibandako ffe bino binaaba bitya. Netugenda wasolo teepu. Nze bino mbibagamba nnekajja omusekuzo omunene ejjuzi gwannemye okwegaaya naye obuzibu bava ku kkojja wange yankuza okunkako okulya ebintu nto. Netuddeyo wansigo bbiri. Ye Pastor Bugemba teyafumbirwa Shiba ne bazaala abalongo lwakuba bafaanana wizo. Ebisolo byeno byafuna ndagansolo byetwala ne ku ttale okulya era kizibu okubula. Kimala tugenze kakati. Nsoma nze saamanya nti nasono anse muzaawuka nayimba eya Kenya mbawulire. Oh, you Kenya, my God, and told me. Hey! Yes! Twabadde mu mpaka nga weepika bw'omalawo lita 10 ya tonto nange n'enkuusiba eky'etaano oba wakomye ku lita 8 lwaki onneesibako nkuweeyo 3. Kanfube nkuleke nakidde kansawo mukama ngumyenze gwe kuba ebikolwa byokola ate nze nga ndaba bisusse gwe muli weera oli mulungi mbwere enseene kunoonya mbugwe olina akabina kakula naye ate enseeno esaana mpisa. Olubuto n'olusu wenakwagalira ng'ondibaga ng'onvuma obwavu kaawunaga kati mmaze nkoze nate ensimbi nfunye nakiddereka tokuba enkyukira ne mukama naye yanyiga yakuwa olubuto yaze ensi walujjamu nate kati okaaba mbuno ye omwana abuze n'emmindi nayo yasukka nga basajja tubikka essuuka nze nakubuuka nayo ndi bukiikaleka wangobyako ewa taata bakojjange bankyawa nga baŋŋamba natomerwa embuzi golw'okuba wagaana ozaala mange yafa nsabira Saala nti nfuna omukazi anaazaala nve kuggwazannya zaalo tugatto tukyanga 8 nabbege tutakomesa eggujjawo Luganda nayo wo oyina boyo omunyamajjooni omuliga ne kayongo omusumba. Nze ndekankazane nakidde toddamu nakumalira budde nakukyawa naye oyisa budde nze ndeka nkole kati nfa ku byange ndeka mpakase nakidde nakukyawa naye omalira budde nakukoowa naye oyisa budde kati enkyukira kutidde. Kodyabeno jangu tugende olabe jangu tugende neiba jangu tugende olabe empangayo kye yakoze enseera zange jangu tugende olabe jangu tugende neiba jangu tugende nkulage empangayo kye yakoze enseera yange segwanga yeeyo ejoga eje wange mutumbi ng'enkoko zange zebase n'ezikonkona mbwewulira mpewo oluggulawo neyingira ebeera okwo ng'etulugunya nakati gyeri mu kisibo kyange yeebasembuyako yennyo naye kyenteesa neiba wandinfuniddeyo omutwalo nezijanjaba enseera zange segwangayo mwe yeeyagalidde nkugambye naye oseka busesi tolowooza nti nosaaga zengenze naye gamba ku mpangayo yeesonyiwe enseera zange zengenze naye gamba ku mpangayo yeesonyiwe enseera zange jangu tugende neiba jangu tugende nkulage jangu tugende olabe empangayo kye yakoze enseera zange jangu tugende neiba jangu tugende olabe
jangu tugende nkulage empangayo kye yakoze enseera zange. Egoba bugobi temanyiraavu, egoba bugobi temanyiraavu, egoba bugobi temanyiraavu, yansobera nze kwira bugwizi. Egoba bugobi temanyiraavu, egoba bugobi temanyiraavu, egoba bugobi temanyiraavu, yansobera nze kwira bugwizi. Akawungezi njiraba olweggulaawo ng'eswama, mu lusuku wali nga yeebuzaabuza mbwe etakula byakulya. Essaawa 4 olutuuka ku mutigo guno kwebeera, mu matabi eringa erinze ffe twebaka eryoka eswame. Naye kyenteesa baaba kusanga mpeeyo omutwalo, zijanjaba enseera zange empanga yeeyo omwe yeeyagalidde. Nkugambye naye oseka busesi tolowooza nti nosyaga, kati nno nze ngenze naye gamba enseera ye eve ku mpanga zange. Jangu tugende olabe, jangu tugende neighbor, jangu tugende. Nze bino mbibagamba nyiikadde omusekuzo omunene jjuuzi gwannemye okwegaaya, naye obuzibu bava ku kkojja wange yankuza okunkako okulya ebintuntu. Kati obunene bwe bwasukka buli nnya ne ndabako mbiiro z'edduka okwetaasa. Olaba ne banneekomba ddusa, zani aliguumira okumpempa. Olwambinsita okudya okungejja bwe nalabyewe nti konze kansala amangungu. Era nagenda ku bbuke kasangati, nasanga batemye enva zaabwe. Ow'Enkumi 3 VIP n'ow'Olukumi ku bbalibbali ordinary. Konze gambirye ku luno mbikute, oba sibiddamu enkyambirike. Nagenda mu 3 VIP, konze kwata njagala omutwe okulya amatu. Olwo ne tuyingira omukulu n'abega, leka mbanyumize ekyali awo. Ampe siyani nti kwata olye, kutte fooko lwasisimbamu yeekanga. Yakuba enduulu eyajula okunzita, banne ne bajja okumutaasa. Baali babiri abasooka nzijuukira bulungi bansangamu nga nswakidde. Koye munju ne nafunye ekyetere kinene kirisa wumeeza agejja. Bansangamu nga nswakidde, mu bwangu nzikutte engoye zange nzambadde. Ne nfuluma wabweru nga nswaluse, be nasanga ne babuze ekiri munda. Konze mugenda ali ababuulire, abampeereyo ka balansi. Naye nze siddayo kuba nga nswaluse, akuba ati enduulu okunswaza. Guno omuyini bwe gutyo, nze tegwankumbya ttooke, ate nga n'ebinyeebwa wamma wagaana okubigotta. Omuyini bwe gutyo. Yes. RIP Hamani Basude. Nsigo mulimo gwa boda gwe nakekuka, zera nakufuna mu bbaluwa ku university. Ziramokoma kuba tulangira, bwero mulimo gwa boda gw'abatasoma. Ze sivuga abameni mugabanye ebinusu, eyange bw'oba tolina bbeere togituulako. Ndowooza Mukama kyavudda nzijukira, neefuuka mukwano gw'abakyalo lwa boda. Gye buvuddeko ng'ababboda tuvumwa, tulangirwa ebijaketi n'obutanaaba. Kino kitereezaamu nga ndi ku lediyo, boda yo si eyonoona abo bawatondebwa. Tumidde balubyanza bannange munyiikira okukola, ye kati kafiyo abayisa ati ebiro bino. Mubakaze kumube tutera okusigula mwe muli ne bakabagagga abalina amamotoka. Mukyala Senta Mulu ensooka okumuvuga nga agenda ewa Kiseeka kye yali akola. Omukazi yanebambako nanyiga ettutu, ze nefunirawo ne mu mpala omudigido. Yali alina figa ennungi ng'era mu bwatufu, n'akabiina kakamwamba ke kankuba. Sitera kusindika motoka nesibuukira, twatandikirawo omukwano ogutagambika. N'ekyavaamu nga buli wanjagalira aweerezeza amafuta n'engenda mutulugu
tulugunye nga bw'omanyi nti ez'ababbizi banennaku lubale w'abaseegukolo yanjabulira tubeera tuli mu kisaawe twakatandika tumaze okuleega zimmayike tudda ku anthemu namubuuza kooka bebe onookooka nakuba anthemu yayuza amasuuka n'omufaliso abagitandika bw'ati agize mu kituku ne mwami sentamu bbaawe yatuukira jukira piki yange yali esigadde wabweru n'oluggi lwa geeti twerabira nnyo okulusiba genda okusitula amaaso omutunuulire nga ye mugagga wange owa boda gye nvuga agala nti twambale bumasiki obubikka abalala twetaaga mu lukiiko twatulana mu ddiiro era twali mu basatu nze ne mukyala we sentamu kwe kuteesa yantegeeza bwansiimye nnyo okukamala n'asaba ne mukyala wa Nyanjule mu bakadde be toddanga munna byakukuta kuba nkitegedde